Nene, nyo. Batsanki. Naye omwana omuwala ono. Obanenze era nekyo obola obufumbo bwo bwakunnema kuba bwe mba sirina ddoboozi eryo. Nene. Omwana ine engeri gy'agambye nene. Soko kaddemuko. Ako kanene. Love nga nene nyo. Nene nyo. Mu bufumbo bwangu kubera eddoboozi Suubira gyosirina nti yenda kuddaka leero kubanga bakutute dda nagenze dda era wenviira ano microphone yena giwa ezera nze nveewo fulube. Omulabi wa Delta TV omwana omuwala gwe tulina waneeno bannange oba mu mentioning ekyaleero luno yasinga ebintu ekampala wano yasinga ebbeere liringa omutima gw'embogo liri lifumita oli agamba kinyankole ekiki kineppeere maama nnyabo liringa mpumumpu kitoweeriti era wenanga oli eyo ng'omanye omwana omuwala eryo teriringa lya Gloria Bugie mumulabye ow'ebbeere liringa empumumpu. Gloria Bugie. Yes. How are you? I'm okay. How are you? You're good? Yeah, I love I'm your good. voice. Thank you. Then oyogera bwotyo. What about kale tugende maaso kakati waliwo yambuze nga tetunaba nakutandika. Gloria Bugie amanya gamatuufu gani? Tetunaba nakutandika nno. So get to them your introduction. Yes. Okay, can Hi Nana. Hi. Can we introduce you? Ladies and gentlemen, it is me, Haitawa, here on Delta TV with the beautiful Nana. Yet today we have the most gorgeous, the trending artist of the year, the best vocalist of the year. She has done it all. Started with that. She has done it all. She has everything that the man deserves to have in the house. Ladies and gentlemen, here is Gloria Bugie. Thank you, Nana. Hi, Tawa. How are you? Good. When I get jogiramu Haitawa, dam. Soko dem. Nze nagambye nze sibisobola nze mbwatuka bubwatu Nkugambye kyokulaba wati ensonga lwaki ayimiridde wano makati. Kubanga bulijjo engeri gy'ompita bannaayo oyinza okugamba oba kiki. bawe kulinnya nkubawo kube ne haitsawa nze sibisobola. Soko dem erinnya eryo. Nana, hi Tawa. Thank you for having me tonight on Delta TV. I'm excited. It's my first time here. Yeah, I can't wait to interact with my people at Delta TV. Okay. Yeah. Let's drop into the question first. Okay. What's your real name and where are you from? My real name is Zange Gloria. Bushi. That's my name, apart from the stage name. Then how did you come up with the Gloria Bugie? Where did the Bugie come from? Oh, Bugie. It's like it's Bugie. Yes, Bugie, Boogie, something. I tried to put my name together like Bugie and Gloria, Businge and Gloria, and I came out with Bugie. But also like Bugie, the word itself has a meaning. It means it means someone who is expensive, gorgeous, sexy and all. Yeah, Bugie, like Bugie. Yeah. Gezako kebera mu wallet naye. Osigadde ku lujja. Sigadda. Gloria Bugie. When did you start music officially? Officially in Uganda, music like mbade Enyimba since I was a child. Like mbade I've been involving like in choirs, competitions. Naye kati kola music like seriously like okuyingira mu industry, Ugandan music industry. It's been a year. I started like last year in October. Kati mpezeza omwaka. Yes. Ng'okusema. Come on man. Kimba mne tukimuddize. Yeah. If someone says that Gloria Bugie is well known for for her dressing code more than the music, is it right? It's very wrong. Because music wakabi mungi muba wadde basimye, but of course it comes with a package like
tetukyali ku mirembe nti music twamuwuliranga ku CD oba ku radio oba olina olaba omuyimbi so ate n'omuyimbi music like yeegatamu ebintu bingi fashion sense y'omuntu buli omu alina fashion sense ye kati soke tukomaawo yeah. tukyakulina one we still have you here up to I don't know what time so ladies and gentlemen let's first go for a musical break or a commercial break then we are coming back for more Ladies and gentlemen, we are back with Gloria Bugie. Yeah. DJ Zira, ujuli dejo? Banani. Omwana atukubye ndoko. Naye Bugie. Wanje. Amanyi nga mangi. Teri kuzikiza. Ani manager tusoke tumutumire kubanga yo. I'm under Hit Boss Management. Hit Boss Management. Yeah. So for those who want to book you for a show or something, do you have a number that you can share with us? Yes, William Netaga. Check me out on social media, all social media platforms. You just search Gloria Bugie. Number yange ya booking query under Hit Boss Management. Owe ganji kusomera one. Oh, you some number. Oba bajja kugundi yanko inbox yange mbawe ate njaba wa direct number social media zange zonna TikTok, Instagram, buli wamu Twitter number kweri oba sogisangako osobola ogenda ku TikTok okuba munange jasiba munanga where you go Gloria Bugie tuyina kwatira ku masimu bafani bo bakubuzeeko Gloria Bugie owagira mpira mpagira Arsenal in fact banji basala muwanike tulina okuwangula leero abamaani ubanaye kati abaseno kabakuba oba oli waseno tulina waseno mu kizimbe just give us a call talk to Gloria Bugie, talk to the beautiful by the today I have the two beautiful princesses ladies building nekihaitawa ne DJ Ezra osaid nga tulina abaana maanyi batumamu ati oyita bikiwaba obuzibu muyinza okubanga muyita naye ng'ate wala ekiteeyita bagambe Gloria Bugie oyina enyimba empya ezitambula nyina projects biri empya single ne collaboration ne collabo so my single baluyita nene nnyo no tupadde tuzina love nga nene nnyo nene love omanyi buno obudde bw'ekiro ate nze mba ndowooza kirala kiki oshagedde nga kiri gundo yagamba Charles yagamba olwokubiri gumpe ne hozambe baganda bantu babale kuweereza kale nawe okubeerako nganda wamukisa ono deroke wano bulenga bana Gloria Bugie webale kukuba mwana muwala webale kusiima tusiimira ddala naye baaba akayimba ako bana akatweninze nnyo akakuleese ku map katukolera ate kasitoonoeayo akakubira ddala okusinga kwako next year tukubanja concert mama amina so byeyo omuganda webale tuweereza kambagaliza ekiro ekirungi webale kubeerako okay Emerson Yuji lero tuyina Stani tukubire katulabe ku ahero wanji je tuli oli otyani ono onogera naye musiguli muri ya safari yani okay yongereza ku dobozi tukuulire bulungi onogera naye abudo mwingi wakati abu tedde no mwera kachiri webale kuteetera muyimbi owakabi
kabi. Uno wanayogera naye. Gloria. Wanji sebo. Mwana amanyi goyina mangi nnyo abaana bakwagala eno ewaffe. Bakuwera ennyasi ya ttatu nnyo. Nawe bali kikwasaganya mwana wa maama. Nasuka byakudekala mpromota bitu abuto. Omwana ayina eddoboozi nano omuwulidde kati oba eddoboozi oba kyalisidde anaatugamba atya waaye ku luno nze agenda okwogera kubanga ebyenkola wano sibitegeera Emerson tuwe omulala kubanga banna nze nagambye baase n'obokka bagenda okuba leero amasimu. Hello. Yesebo Mugyebaleko bannyabo ne basebo. Kale sebo naawe gyebaleko eyo. Banna imwe aliza Gloria Bugie omukyala gwe tulina mu industry ali beautiful omubwati. Omulabye. Mulabo omukyala oyo ajja mulala nnyo omwaka. Kale mubuuzeeko sebo. Kati. Mubuuzeeko Gloria Bugie. How are you, Gloria Bugie? I'm okay, Emerson. How are you? Munani webale I'm okay. Webale tukuba muziki munnaye. Tukwagala nnyo tukwagalira ddala ffe abantu abali eno. Tuli kawempeje tusinzidde. Mwebale kusiima music nga n'omulala nkyaleeta mwe mweyongere kuwagira ku bookinga. Yeah. Tuli ku December bakuweesha obuyimba bw'obupya babuwulidde omwana omuwala bw'alina kubanga bo buna ate mubadde mukyawaana biri ate guno moto fire oba manager mbere ku gundi ku video simo yagala fuka manager yesebo yebaleko nyabo kale sebo nawe gyebaleko sebo mwebale tukwaza ku Gloria Bugie. Muna omwana ow'obuwala wuuyo sooka omwebuulizeeko awo. Onaiva nsinzidde eno Luweero. Yesebo. Gloria Bugie ng'anyiriridde ku TV. Bw'atyo ze mbeera ze etyo yakyesigaliza. Ana omuyimbi oyo alina akayimba ke yayimba kano. Alina akayimba ke yayimba akalaafu. Kayimba ki? Kaneno tolina nyashi. Atalina nyashi akiguddeko. Kanyumira nnyo. Kale sebo buuza ku Gloria Bugie. Gloria Bugie gamba otya? Ndi bulungi sebo gamba otya? Babale kusiima music. Mweyongere okuwagira. Buyimba bulungi. Babale kusiima bambi. Luweero naye gyoleeteyo konsati. Yajja okusooka ku mwanjo. Omwaka ogujja 2025 tujja. Kale banne mubeere bulungi. Kale sebo nawe weebale kubeerako. Bannange omusajja agambye yasooka ku mwanjo oba waggula emmeeza mmeka. Wali akubuuziza wano that nawe onyiiga ono bamuyita dada. Ekibuuzo akimuddemu kasawaani. Gloria Bugie naye anyiiga kubanga aba happy buli kaseera. Sinyiga kubanga obulamu bumpi. Ukina bije by'okukola olina kuba musanyufu always. Tesobola okunyiiza gwenga. Tewali. Naye kati bw'onyiiga. Oyo mbotya. Simanyi kuyomba mbirekera Mukama. Hello. Hello. Bambi bw'okuba essimu eddoboozi lya TV lijjeeko mukwano. Adduse buddusi. Oli abadde aŋŋamba concert. Omulowooza nandigitaddewa. Nze ndaba akuriketa ovo ntono. Kituufu. Tugende Namboole nze nganze. Ate gwenana. Giteeke lugogo. Okay. Lugogo y'abanene gy'osaanye eyo ze klasi zo. Yesebo. Mwebale kuweereza bannaye. Kale sebo naye weebale kubeerako. Mwebale tuleetera mwana muwala oyo. Wuuyo taala ly'ekibuga Kampala. Bannaye ekinzira.
mwana gwe Katonda yakolera wa wetaaga kuwaabira ku poliisi lwaki onyirira nnyo bw'otyo naye nga tukuwagira nnyo banaye webale nnyo mwebale kumpagira bambi nange mbagala nnyo abakwogerako naawe kati wuyo ayogera tomuwulira ayogera bambi webale kutuyimbira buyimba buliko tukuwagira tukube mu konsati mwebale kumpagira temujja okwo ne concert ejja kujja twagala nnyo nange mbagala nnyo kale bye omwana mumulabye yoyo Gloria Bugie twali tukyayogera ku concert naye okimanyi next year twetaaga concert ebyaddala next year mujetaaga wa Namboole oba Lugogo nze Namboole weba si Namboole wane wahamu wano wansi nakivubo okay awo tujuzaawo mweyongera okuwagira music ajja hits zijja wasigadde concert buntu butono nnyo nga concert yo next year Stani tusuubira Hello Wanji Hello Wanji nyabo omanyiza omukyala wakuba essimu ate bakuyita ni mukwano kale naawe gye baleko nnyabo bakuyita ani bannange mwebale kuweereza kale naawe webale kubeerako bannange Gloria Bugie webale kunyirira mukwano webale kusiima mukwano yongere tukuba omuziki tetusiima webale kusiima ennyimba empya weeziri nene nnyo waluwulidde DJ lutuweemu amiina nene nnyo nga nze mba ndowooza ku birala abalabye abalungi aba Delta TV nyina ennyimba empya luno nene nnyo it's my latest single out keep streaming, check it out on YouTube wonna gye luli challenges zirabamu mwebale kumpagira temujoko tusoko lutuwe so nga tetunaba premiering akayimba ako Gloria Bugie are you married, single, confused or contented? Omanyi abasajja bali eyo nga bakulabanga wife material kitegeera I am still young. Oba tali sure. I'm still young. Answer. I'm still young. No ring. No mwembe nga nkyali nto balisa gundi omunyo. I'm still young. I'm focusing on my music. Honestly, balega bamudwaliro. Allah. Batakugayiza dda. Okay. So you're still young? Yeah, I'm still young. Yeah. I'm focusing on my music career. I'm dabana katandika so akuddamu ebyo bintu. Yeah. Sweet 12. Sina 16 sweet 12. Mwana muto akyakula tasobola kola bintu by'abakulu. Yakava ku ssomero. Ate ng'emyaka tannagituuka jjukira. Yeah, sineetuuka. Nze mpita. Chechitufu. So, today mukayimba kana kaliko. Makayita nene nnyo. Who is the producer of this song? Yeah, Best Boy produced this beautiful masterpiece. Best Boy. Abadaba kubira hits writer bamwita Nikolai. Yes, the video shot by KD. Everything sponsored by Hit Boss Management. Yeah, it's a beautiful song. Yes. We have seen you doing mostly love ballads, love song. Yeah. Now, this song that you have with Ozambe, it is a kind of dance song. Who brought the idea? It's Ozambe. Ozambe approached us. I was like, man, let's do a song. Now look mama, and I was like, yeah, I think I can do something. We hit the studio. Then I put in a verse. With a visualizer. It's not a video. It's just a visualizer taken by a phone. Yeah. Ayeno nalo luyimba lulungi. Kale era nga bw'oleeta ebiwooma. Engeri gye twakumanyira nti bw'oleeta biwooma. Luyimba lulungi. Ennyimba ezo nazo zonna ezebbiri. Empya ze tulinawo.
nyimba z'amaanyi. So nga tumaliriza, Kusiima. give us some last words for any artist atandika, bano abayimbi abato abatandika. Saabatandika bokka, aweeyo abatandika n'abaliko n'abaagala okubeera nga ye, oba n'abaagala okubeera n'abaliko kale gwe boogamba nti abaliko oyinza okuba olinayo obugambo bw'omanya abayimbi abo, oyinza okuba olinayo obugambo bw'oyagala okubagamba. Sina bigambo bya bayimbi baliko. Kangamba maybe omuwala abo omulenzi abayimbi abali eyo bandyagadde okuyingira mu industry oba bakatandika oba nga balina maybe kyebandyagadde to hear or to learn from me, from my experience. Anyinza bagamba nti don't quit on your dream. Focus, because be consistent. Like this thing nalichiroza kuva musomero nga nchimanyi when I get out I want to do music. Nenchibako omanyi wabawe be discouraging binja omukubo challenges nyingi and you might give up yet you don't know maybe that's your true calling. You can be bigger than whatever you ever expected. So chenyizo gamba omuyimbi omutweyo. Ekirooto kyekyo kyennyini ky'olina kiremereko tokivaako every day, like put a step forward. Like put a step forward, tokivaako. The more you keep going, the more the things will work out for you. Yeah, and also bikwase Katonda nze ndi musabi ebyange bikwase Katonda buli kimu nkisabira omanyi n'omubbi ne waba agenda kubagamba Mukama nyamba tebankwata ate olwo gwe ekirooto kyo like bikwase Katonda kiremereko kubanga bw'okiremerako tosobola kubeera mu myaka gumu 2-3 era nga tolina progress bw'olemera ku kintu kati omanyi nkyalina ebibuuzo bingi naye eno yesembayo. Okay, no problem. Where did your case end with Abitex? It ended with we talked. No, he talked. My management talked to him, and we resolved the issues. We resolved the issue. Also, I came out and did a public apology about that video. Kumanga na ina vayo kokale Empire public notice and press. Ningamba press. I'm not the one who released it, but I hadn't come out to apologize to the public and whatsoever happened, because even if it wasn't me that released it, it's still me in that. So use this very platform to apologize to the public and to your fans. Yeah, sure. Balabi abalonja ba Delta TV, once again, I would like to address the issue of the viral video with me. First of all, I would like to let you know that since the editor was being blackmailed by an ex, or tuchali omusango guchaliyo tuchagumaliriza, yeah. And but I am very sorry. I regret disgracing. I regret whatever. However, the video impacted you people. Buli omu alina engeri gye yamwisamu abantu bali basanyufu. I'm not proud of it. I'm sorry to my family, my fans, everyone out there. Yes. Abamukufa ebyatuyisa bulungi. Abamukufa nga kuli ne Stani, kuli ne Masoni, Hamani, Ezera fenna. Mwasanyuka. Atuyisa bulungi ge mazima naye si kikola kirungi. Amafe twetonze ku Gloria. Don't release those things, but anyway. There's some people you can say by the tochikola kino naye ate n'ogamba I can't advise young girls there to fall in love stupidly or to trust people, because obam love obachi, but things can go. You never know. You never know the future. Yeah, so to to anyone with your privacy. That's all I can advise someone out there. Abana bali ku video after no gamba. Bakyuka. Omwana akwereza video 5 mulundi gumu. Nogamba banaye genda mpola. Era mugende mpola abana abobuwala we mujja mulavu temufugika. So okay. This is the last. As we have been in this week of World AIDS Day, this week, what advice do you have for people who want to be like you, mostly the girls who are home for their holidays, and even the boys, most of them are the ones who approach you people, the girls. What advice do you have for them?
The girls who want to be like me. Yeah, want to be like you, because we are in this week of World AIDS Day. We are still celebrating World AIDS Day. Which advice do you give that you can give them, either to be faithful or to? I can advise them to be kume. There are many ways of preventing AIDS, HIV and AIDS. There are many ways. Bazisomesa kusomero, bazibagamba olunaku. Mwekume okusinzira n'emyaka gyo. If you're not, there is abstinence. There is using condoms. There's a lot. There's many ways. Yeah. Please mwekume so that you can achieve your dreams. Life is the most important. Esooka gye nkozesa